ng'akozesa ssemateeka w'eggwanga ennyingo ey'okusatu mu tteeka ly'okulonda. Kayihura agamba tyagenda kukomya Mbabazi okukola enkuŋŋaana ze wonna. I see the Inspector General of Police is writing to me saying that I am not cleared. He has no authority to clear me or not clear me. I see. It doesn't exist. Wabula ensonga eno egenze efunda ng'edda wakati wa General Kayihura ne Mwami Mbabazi era nga entabiro y'ensonga zonna eri ku tteeka erifuga enkuŋŋaana erimanyiddwa nga Public Order Management Act. Etteeka lino lyakolebwa Mwami Mbabazi nga liwa poliisi obuyinza okusatulula enkuŋŋaana singa ebeera erowooza nti zabulaba eri gavumenti n'abantu. Mbabazi yali mpagiruwaga mu kukola etteeka lino era kaakano General Kayihura asuubira okulikozesa okwabuluzaamu enkiiko ze. Lwaki yawandikidde poliisi oba poliisi temulinako buyinza tenda buyinza ku enkuŋŋaana kyatuwandikidde kubanga mmanyi nti tulina buyinza ate obuyinza busookerawa tubujja mu ssemateeka kimu kulaba nti enkuŋŋaana zonna ezibeerawo ziri mu mateeka bwe wabeerawo ekizibu n'amateeka enkuŋŋaana ezo tuziyimiriza. Leero General Kale Kayihura avuddeyo n'ategeeza nga bw'akolera mu mateeka era tagenda kutiitira kukola mulimu gwe. Wano walabulidde Mwami Mbabazi obuteetantala kukola nkuŋŋaana kubanga agenda kumukwata amuggalire. Tanaba kuwaayo ebisaanyizo ebimala kusinziira ku tteeka lyayogerako ya Presidential Elections Act. Ate n'ekibiina kye nekiwandika nekigamba nti tatubuliranga tayitanga mu makubo g'amateeka g'ekibiina tetumumanyi ate talina obuyinza bwakuteekako enkuŋŋaana mu linnya lyaffe. Byonna biri mu buwandiike ate byafuluma. Bw'atyo alabudde abo bonna abasuubira okutaataaganya emirimu ku luguudo lw'Entebbe nga baaniriza Mwami Mbabazi okukuuma emirembe. Mbabazi asuubirwa okukomawo mu ggwanga okuva emitala w'amayanja olunaku lw'enkya ng'asuubirwa okwanirizibwa mu mizira. Wabula Kayihura agamba amaze okulagira abasajja be okunyweza ebyokwerinda ku luguudo lwonna. Nti bajja kusanyalaza oluguudo lw'Entebbe enkya simanyi tukyanoonyeza lwaki naye ebyo tebatubulire nti waliwo ebigenda kubeera ku Entebbe. Kyetumanyi waliwo olukuŋŋaana wankulukuku kyokka naye si ku luguudo lw'Entebbe. Ate tuli ready okulaba nti traffic flow ate mukimanyi nti ku Sande abantu bangi bagenda Entebbe